olunaku olwaleero President Kyagulanyi Ssentamu kyaguddeko kino abadde takituukangako. Mukwano gwa gampuliriza kakano owulire ebigambo owulire ensonga. Olunaku olwaleero ayolekedde mu ggwanga erya Canada era onagudde ku kisaawe e Toronto. Kaakati nno byatandise bitya? Kyaguddeko ku hotel eya Marriott e Canada. Ogenda kitegeera abantu balungi abantu si balungi anti okuvanga lumpaka nga 3 wano walina okubeera. Byatandise bitya? Bwe biti nkomawo. Welcome to 76 Media Toronto. We are here at Toronto Pearson International Airport, and we are here to welcome none other than President of the National Unity Platform, a Ugandan-based political party, and one of the main opposition parties in Uganda. And right about now, you can see so many Ugandans who have come to join, to welcome their leader. It's such a joyous moment here. Many people are expectant. There's so much going on, jubilations everywhere. We are looking forward to that moment when Robert Kyagulanyi Ssentamu arrives here. You can see so many dignitaries here. We've seen Joel Ssenyonyi, one of the party spokesperson, the National Unity Party Platform political party, is right here. Some top group leaders of the Diaspora Connect. They are all here, all eagerly waiting to welcome none other than their leader, Robert Ssentamu Kyagulanyi, commonly known as Bobby Wine. For those of you who don't know, Bobby Wine or Robert Kyagulanyi Ssentamu is a political, bandit in Uganda. He's been in the music business, but until he decided to take active politics. So this is the moment he's making foot into Canada, Toronto, and he has several events that are lined up. So all we can tell you is that we are going to keep you updated. We are going to keep you informed about his tour in Canada. We are going to make sure that we bring you all the happenings about his tour in Canada.
Kale nno olunaku olwaleero nga bwe nkutegeezezza Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okwolekera eggwanga erya Canada era ng'ono yatuusa mirembe wabula yasanze Namungi ne Namungi w'omuntu ono amulindiridde era nga bw'olabye mu butambi bwaffe obugudde pulogulaamu yaffe ey'olunaku olwaleero. Sooka mpeere vidiyo eno ekigalo kubanga mulimu ne message endala enkambwe gy'ogenda okubeera nga otegeera abantu balungi oba abantu babi naye abantu mu butuufu baagala ki. Ampuliriza nze Eke Master mukutu gwa Eke TV Media Uganda lutimbe gaggadde lwa muntu wa wansi enkyukakyuka eri mu mikono gyo. Kati wulira ebigambo bibino ampuliriza Pulezidenti atuuse mu ggwanga erya Canada olunaku olwaleero era ng'ono agenda kubeerayo okuvanga leero lumu mpaka ng'ennaku z'omwezi 3 mu NUP mu NUP Diaspora Canada Convention egenda okubeera wali ku Marriott Hotel okuvanga lumu mpaka nga 3. Kaakati nno Namungi ne Namungi w'omuntu Pulezidenti kyaguddeko musajja wattu ono yaludde okubeera nga akiraba era waako kinyumya. Olunaku olw'eggulu wali eri ekibuli musajja tukiyaguddeko abasajja batuuse okubuukira waggulu nga bambadde entalabuusi bambadde amakanzu ag'ekiwalabu bambadde amakooti naye ne bajaganya nga balinga abalabye oba oli awo ku mubaka omutume owa Katonda oba enjo. Kaakati bino byonna ngo bitadde ebbali olwaleero e Canada kyaguddeko wali eri mukwano gwange ampuliriza nga yakatuuka awali e Toronto abasajja bazze n'ebimuli abaana ne bajja n'ebimuli eŋŋoma eŋŋanda nkugambye era nga afunyewo omwerukamu nga Pulezidenti yennyini ow'eggwanga. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso saagala weerabire nti emabega ye oba emabega we ku mugongo gwe ampuliriza aga Katonda muggulu ebiso bingi Pulezidenti byayolekedde amaggwa mangi ge bamuteze emisumaali ono gye bamuteze naye nga ababimuteze bennyini be bano abaagambanga nti baliwo okulwa abantu abaagambanga nti balwanirira abantu abaagambanga nti balwanyisa Museveni abaagambanga balwanyisa Nakyemalira. Kaakati nno ebigambo bibino Muhammad Nsereko mumumanyi abadde mubaka wa Kampala Central ono kasa yamanya nti David Lewis Rubongoya Sekretary General waffe owa NUP akiyingiddemu yadduka zambwa kubanga yamanyira utoyinza kubeera nga owangula omusajja nga Secretary General David Lewis Rubongoya. Kakati ono yajja mu bukyayi yajja mu busungu yajja mu mpalana era ono buli walaga yagamba guddewo ekibiina kyakujjako Museveni naye kikwewunyisa buli watambula avumirira Kyagulanyi avumirira David Lewis Rubongoya avumirira Waiswa avumirira Nuupu. Netwebuuza abantu bano bonna abaakajja lwaki bakola ebintu bino ate nga bagamba balwanyisa Museveni gubayo teguli busa. Ampuliriza era Muhammad Nsereko ono Munyagwa ono iwe Kawempe Mayanja Station bano bonna njagala osooka owulira ebigambo bino kubanga bangi mutera okugamba nti byaffe nabagamba nze saagala nnyo okubeera nga ndeeta palapase mulowooze nti nze ayize ebigambo bino. Sooka owulira ebintu bino tukomewo. Yes, mukigenda akafuna bw'ensonga no ku mutimbagano gandaga nti abamu ku babaka ba Parliament omuli Muhammad Nsereko n'Empuuga balina obuzibu ne Secretary General waffe Rubongoya. Gensoma 1
balina obuzibu ne Lubongoya okwesimba mu Kampala Central kuba nti Munyankole. Abaganda ababiri balina obuzibu ne Secretary gundi waffe Lubongoya okwesimba mu Kampala Central okuba nti Munyankole. Naye ate balyokke n'omukulu ono omuyindi gwendabya yesimbyewo gwe bayita simanyi singi bikoze bityo omuyindi ono yesimbye Lubaga North waliwo omusajja omuyindi ayesimbyewo ku kya parliament muyindi naye yesimbye okuba parliament naye balyokke naye nga kuddiremu bawakanya Lubongoya okwesimbawo mu Kampala kuba Munyankole ne bakiziganya n'omuyindi okwesimbawo Lubaga. Wacho olowooza kye ndowooza bano video sagadde comment kye mulowooza kye ndowooza nege nsomye amalala mwempitaayita Kalifa aganaga Kalifa bano abavubuka abawunya obule ennyuma Kalifa nga waakuna amawunya n'akala ennyuma agambye Bobi Wine nti bya music abiveeko asere kuba kubeera nga agoba president naye nga ani ayogera omuvubuka awunya akala ennyuma alina ndawe ya bbiri asula mu lumu bbiri erimu ya mwasefuliya endala mwasiza bwe ndaba ekifaananyi ky'omuvubuka ono ayogera ku Bobi Wine obeera Kalifa aganaga nkwasa n'ennaku n'ekiki nnyo Bobi Wine yabafuukira ki manyi kale kya butunzi katya ttunzi nti bw'omwogerako ofuna bw'omuvuma ofuna bw'omuwaana ofuna nkitegeera nti Bobi Wine kintu kya ttunzi naye bannange sometimes ubuze ani ayogera ku Bobi Wine Kalifa aganaga ne bajjamu engatto owulire olusu lw'entungo amaala obujonjo mu maaso kyoza kye ndowooza bana abaana ani abatumba nammwe kyemulooza kye ndowooza era bwe nsikoolinga wano waliwo abanyize mbonalebo balimu ezo yafukamiridde Bobi Wine nti omusajja omukulu ofukamirira otya omwana gw'ozaala naye mmwe kyemulooza kye ndowooza nti waki balimu ezo omusajja omukulu afukamirira Bobi Wine Jesus mwe kyemwagala okuŋŋamba bali mwezi omujega yafukamidde mu nsi muno waliwo wootuuka n'omanya kye bayita password y'obulamu nti yakutenda Katonda mu mutya eddako yakwebeereramu mumpulirize password ziri bbiri esooka katya Katondawo eddako yakwebeereramu bw'omala okutya Katonda olina okwebeereramu bali mwezo yeebeereddemu tujja kutuuka n'ekiseera ng'omuntu olina okulya Bobi Wine oli Mesaya ekiseera ekisinga ng'olina okutuma obusa bwa Bobi Wine obulye abantu okukkiriza olwo naafukamidde bufukamizi tugenda kuyingira mu regimu ng'olina okumusaba obubiibwe obuli ensi okukkiriza besiimye abalabye eryato ligenda kubbira ne bakkiriza bwatyo Nuwa yabagamba nti bannange baŋŋambye enfunye okulabikirwa amataba gagenda kujja mu linnya eryato abaagaana baafiirwa abaalinnya eryato ne bawona lino lyato libbira bali mwezo yeebeeredde mbootafukamira kati nkumuwulira kino yafulumye ewaka ne suuti ye nga omukazi we yagigolodde
n'abali bamugamba daddy genda otulabire Bobi Wine naye fukamira taata tujja kuba tukulaba ku TV fukamira ng'etukuwa emmere naawe njagala ofukamire ono Bobi Wine we yatuuka olina okubaako kintu ky'okula n'akufiiri ate n'ekirala bali mwezo ne Bobi Wine they have a personal friendship. Sometimes bali mwezi agende wa Bobi Wine babenga bakola spiraling mbira ebikonde ebyo bali mwezi kyemanya ina post ey'amaanyi nnyo mu Nuupu naye mbaga bagenda kufuna yuko ku mugigi ogunda ajja Bobi Wine n'amasanyazi geeyongedde obungi ng'olina kulya buli bbiiwe ensi okukkiriza ono malayika ono musonsolemu gw'oba olaba ekyasa ky'abantu baakola nabo nga bafukamira bufukamizi oyinza kuba bagenda okumukomba mu matu abagenda omukomba mu nnyindo gye bali bagenda kujja abagenda omukomba ebigeri ejajjajjalaalo yaswadde kyabo bino si bya kaadi bw'ofunira akaseera n'olinga ne Bobi Wine manya ekyo kintu kyokyo kyalubeerera ziba Malcolm X saabalabako baziba Martin Luther King bw'olinga ne Bobi Wine yenna mulina essaawa zino kino kyokyo kyolubeerera tokizanyiramu bali mwezi alabye omusajja revolutionary leader aleme kuba mavivi mutaka yagenze okuva ewaka nga n'omukazi amutumidde era yagenze n'afukamira omukazi amugamba kulikawo mu kufukamira ekyo bakiyita power oba buyita buyinza ekyo kitiibwa kikolerera mbayo omuntu bali mwezi gwayinza ofukamirira wamulala wakye bayita levels there is levels to this shit ebintu bitambulira mu levels ensangi zino bitambulira mu levels bw'osetinga ba neekuba waggulu awo tokkirizanga kudda wansi sitebe katambika Bobi Wine nga ddamu bebe cool but in a diplomatic way bino bifrase ebitambula bino simanyi propaganda be sound etambula zuwena ngenda okulaba angamba zimba ngenda okulaba Bobi Wine abuze escalade ngenda okulaba mubiji linyisa level ebidobuze betambula nolaba Bobi Wine yalizemu ate mu ngeri nti bw'osukkanga level ezimu tebakuzanga mu level ezo bw'oba manyi ne wali tokkizanga mutukuzaawo kati Bobi Wine yalabye nga bambi omusajja awanja agabambi alowooza akompitinga naye n'akimukuba diplomatic we n'agamba ngenda okulaba Museveni asimbye posta nange neŋŋamba kantumye posta ngenda okulaba Museveni alinyisa level nange neŋŋamba ng'akulaga ebyo bya presidency si bya miziki kikyentegezaako okugamba bangi bagoba omusajja tebamusobola abafukamidde ebyo eby'omukisa wagenda kujjawo omugigi ng'olina okwegayirira Solomoni oba Suubi akulaga enkali y'omusajja oyo oba obubiibwe obuli ensi okukkiriza bambukisa kati abafukamira kati n'oli omwana awunya akalo ennyuma awunya akalo kalifa gwakuliko tomumanyi sijja bakulu bafukamira muna you addressing Bobi Wine issues uche gwingani usenyesa biti gwimbwa hasigadde Lucifer kale nno bingi bizenga byogerwa nga bwe nkutegeezezza era nga bwe wulidde abasajja abo tebabangako balungi tebagalangako nsi yaabwe tebatuwagalangako era tebatuwagalizangako birungi yadde n'akamu n'akatono wadde nga bano babadde bagamba nti baliwo ku lwa muntu wa wansi baliwo ku lwaffe jjukira nti Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu ne NUP emyaka giri 5 gyokka mu nsiike naye eno emaze okubeera nga efungula obubugo abantu bangi nnyo era nga mwami Kyagulanyi bangi bamufuula bizinensi ebuvuddeko era nga bolaba ekifaananyi kino kya Secretary General waffe David Lewis Rubongoya ono yakyaddeko ku CBS jjukira nti CBS yalayira etiira ddala okukyaza Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu bano batira ddala kubanga omusajja ayogera mazima kaakati bano batya okubeera nga bamukyaza wabula bino byonna nga bigenda mu maaso abasajja bano batandise okubeera nga mutuufu waakiri olw'okubanga twogedde nnyo ne tuvumirira ekintu kino kye bakola ne bagamba katukyaza abalala aba wansi nsi abali mu NUP naye ng'omusajja tetumuleese jjukira nti omusajja amayiddwa nga Made in Sereko Sebuliba yavaayo n'ategeeza ensi nti mbantu be yakakyazizza ne bamufuukira akayinja mu ngatto ne bamufuukira akagumba wegoge ye mwami Kyagulanyi ono yakananga mugamba bambi nkwegalidde muzeeyi ekyo tokyogera wadde kye kituufu kireke ogenda kungobya ku leediyo
nkwegedde bye byogera kakati ono agamba yatuyanira mu studio nga nti mwami Kyagulanyi ansa bwagimanyi bwe kibanga kikyamu akikubawo nga kikyamu bwe kibanga kituufu akyeta nga kituufu so nga ate bano nga mu 7 kennyini bigambo bwe yatugambye aba CBS radio y'obujjajja baba wa mawulire mafu bye babagamba bifu si bituufu yadde n'akamu n'akatono kakati nno Secretary General waffe David Lewis Rubongoya yabadde mu studio eza CBS FM kakati ono n'ategeeza nti omulundi guno 2026 bino si bye bya 2021 bino bya ddala era yategeezezza ensi n'agamba mwenna abawooza tubikwase Kyagulanyi kituufu yayogera naye tagenda bimaliriza yekka omulimu ogugwegwa mwami Kyagulanyi gwe gwokoleeza omumuli bw'anaakoleeza omumuli olwo ffe tusobole okubeera nga tusimbuka oba nga tusituka oba nga tuyimuka tuteebere nga tulumba olwo nga waamulisizza omumuli eryo lyekkuba ettuufu bwe tulina okubeera nga tuyita okulwanirira ensi yaffe ebigambo bino bikulu nnyo oyinza okuba tobitegedde kubanga ntambula ne Haji Abudu omusomi w'edduwa era agamba bw'ati nkomewo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naye kati anti yabagamba mu bikwase Kyagulanyi yagenda bakulembera mu lutalo luno. Naye tosuubira nti ye yennyini yagenda olugusa ye ng'omuntu. Kubanga nkwate ekyokulabira ku Mukalula Kagwa bamukwata ne bamusibira ewaka. Bamuputinga under house arrest. Era n'ebyo byogeddeko by'omusango gwaffe kye kimu ku byatuwaliriza okugyayo mu kooti. Kubanga obudde obusinga yabumala nga bamusibidde ewaka atasobola kuvaayo na kumitinga balooya be kusinkana bannamateeka be n'ebirala bwe bityo. So ku mulundi guno kye twagala abantu bannayuganda bonna bategeere nti ensonga zino ziri serious nnyo era mu maaso awo tujja kuvaayo twanjule enteekateeka yaffe manifesto yaffe betusuubira okukola nga tutute obuyinza mu ggwanga lino. Naye twagala bannayuganda bamanye nti buli omu alina obuvunaanyizibwa ku nsonga eyo okulaba nga tuleetawo enkyukakyuka mu Uganda. Abantu bakimanye nti si buvunaanyizibwa bw'abakulembeze abatono kubanga abo basobola bakwata ne babasiba basobola obatta basobola n'okubagulirira abamu abatalina emigongo bajja kubatugirira n'obusente babiveemu. So gwe ali atuliriza ng'omanye enaku yo bw'olina okukola kyonna kyonna kyetaagisa okulaba oleetawo enkyukakyuka. Ate ebyokulabirako bingi nnyo munange byetulabye mu mawanga ag'enjawulo abantu ne bavaayo ne bagamba nedda tuze tubagamba nti tuli non-violent naye tukiririza people power tukiririza amaanyi g'abantu. Tumanyi bulungi ekyobola nga twogera ku protest vote nga tugamba Kanoonyi yefeezi gye tulimu Kanoonyi ekyokubiri kalonde tokoma just Kanoonyi ati twagala just bawagizi twagala balonzi twagala bannayuganda baveeyo baleme just okwe kubanga bwe tugendeyo mu rallies emitwalo n'emitwalo gy'abantu bavaayo naye bano abantu twagala bagende balonde bw'omala kalonda kakuume making sure tosigala ku polling station mpaka nga bakabaze yigira ku bantu b'Ekawempe nali Kawempe nga Honorable Nalukola amagye gewedde buli kimu kyonna baali baagala kikola okulaba nga tebamulangirira era baagezaako ne baleeta amagye ne bakola ki nali polling station emu RDC najja n'agezaako okugoba abantu bonna amagye ne gajja ne galeeta effujjo netuga n'okuyita omukulu omu akola mu kakiiko k'ebyokulonda actually ngali commission level najja ono RDC n'amugoba n'agamba I don't want you here naye ekyatutaasako eyo polling station abantu baagana okuvaawo ssebo ono RDC yagezaako bagoba ne bagaana kubanga yali aleese ekibokisi nga kirimu predict ballots obukonge obutiikingiddwa ne babutwala abantu ne bagaana ne basigalawo. Kakati twali agadde ekyo tukikole mu ggwanga lyonna kakati bwe tumala okukakuuma era tugamba abantu baffe kalondoole
kalondole making sure nti results zeba langiride ku kyalo kyo oba ku polling station yo zezigenze mpaka ku national level, ku district level first, then ku national level. Then tugamba bomala bwe bagezaako okubicyanga nga buli bakola kalwanirire mu ddembe kubanga ssemateeka ekuwa obuyinza obwo okulwanirira okuvaayo ne bekalakasa mu ddembe. So ezo phases zetwogerako bwe twogera ku protest vote kyekyenjawulo kyetulowooza nti bannayuganda baalikoze mulundi guno. David Lewis Lubongoya jjukira nti ono twamufunanga kirabo mu nkyukakyuka, ebigambo tebitta, bamwogeredde ebigambo biyitirivu nnyo, naye ono obusirise bwe gemaanyi ge. Jjukira nti ono yavudde butereevu nnyo n'alaga interest okwesimbawo ku kifo kya Kampala Central ng'omubaka owa Parliament mu bannakampala abali mu kibuga Makati. Kaakati nno jjukira nti wano wabaddewo okulya n'okkomba essowaani ng'omusajja ono Muhammad Nsereko amazewo emyaka n'ebisiibo, naye ng'ono ebadde pulojekiti era nga bwe mulaba okusinziira ku bigenda mu maaso bakugamba nti buli akabiina akagguddwawo ka Mwami Museveni, wabula buli avaayo agamba azze kulwanyisa Mwami Museveni. Ekyebuuza, lwaki azze okulwanyisa Mwami Museveni ataggulawo ekibiina? Kozesa amaanyi ago g'olina nga weegasse ku Mwami Kyagulanyi, kubanga buno bonna obupapajjo obubiina bwonna obugguddwawo amazima ga Katonda mu ggulu obumu tebugenda kuleeta yadde na mulema, nga kitegeeza nti kuwuddiisa bannansi, kubuzaabuza bannayuganda ng'abantu bano bwe bazze nga bakikola emyaka n'ebisiibo. Wabula olunaku olwaleero nga tulekera 2026 protest vote twamaze dde okubeera nga tukitegeera nti bano bonna bambega abawedde emirimu. Jjukira nti tuzze tulaba abantu bano nga batugamba kino, enkya ne batugamba kiri, luli ne batugamba kino, luli ne batugamba kiri. Kaakati nno twagambye ekimala kimala. Kati buno bwonna obubiina obwazze twasazeewo bulaba bulabi nga Mr. Call, era twasazeewo ne tugamba nti buli woolaba ambuleera wogenda okutiikinga, okuviira ddala ku Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu mpaka wansi ku bakansalas. Woolaba ambuleera wogenda okutiikinga, kubanga bwe twerwaneko abasajja bano bajja kutufuukira akayinja mu ngatto, bajja kutufuukira kye baawalula, kubanga wadde tuzuukuse bukedde ne tulina okubeera nga twebereramu. Kati biro byonna nga bigenda mu maaso nga bwe nkunyunyire nti Mwami Kyagulanyi amaze okubeera nga ayingira eggwanga erya Canada. Wabula jjukira nti ono yasokedde mu ggwanga lya South Africa, era ono yamazeyo ennaku entonotono ng'ali ne Nalukoola Honorable Alhaji MP w'e Kawempe North. Kaakati nno bwe yavuddeyo n'akomako mu ggwanga Uganda katono nnyo, kaakati wenjogerera ali mu ggwanga lya Canada. Bino byonna byolaba biruma nnyo abasajja naddala abo abali ku ludda oluvuganya gavumenti nga babaddeyo ku lwa kulya nsimbi. Jjukira nti bano tebasobola dde okulinnya ennyonyi, ogenda mu Amerika, ogenda e Europe, ogenda wa, ne bakuŋŋaanya abantu nga bw'olaba Mwami Kyagulanyi bw'atuukayo abantu bokka bamulindirira ku kisaawe ebeera nkuyanja na nkuyanja. Kati bino byonna abasajja bano bibaluma, era bano bampuuga bagamba waakiri be bandibadde bo, naye ng'emyaka gye bamazeewo almost gikunukkiriza myaka 25 tebalina kye baali bakoze, tebalina kye baali bakyusizza obukulembeze bw'eggwanga Uganda. Kati Mwami Kyagulanyi bwe yakomawo, bwe yajja, jjukira nti bano bonna baalinga bakozesebwa, era ng'ebyokukola babibawandiikira buwandiikizi. Kaakati najja n'agamba ebyo tebijja kukola, tulina kukola bwetti ebyaddala bibeerewo. Kaakati no yempalana gy'olaba abasajja bano bonna nga beekuŋŋaanyizza bawala n'omuntu omu, Mwami Kyagulanyi. Sigenda kukulwisa, ebigambo bino bikulu nnyo, ampuliriza njagala mbikulekeremu. Olunaku olw'enkya waliwo amawulire gensuze nago ku mmeeza yange, fayiro etuuse ku mmeeza, naye nga fayiro eno eraga olukwesinziggu olwabadde ekibuli. Oba mbyogere, oba mbireke, oba mbireete lumu nkya, oba nkusunireko muganda wange ye ng'opapa, muganda nkakeeto nkusunireko. Ekyabadde ekibuli eggulo nga Mwami Kyagulanyi atuuka wabaddewo mupango ki gw'ogenda okutegeera? Naye bannanga abantu babi, abantu si balungi, abantu babi. Katubitegeere enkya. Maame Mukwangira Situzirandi nkutumiddeko nnyo, ne Sister Mari wali Situzirandi nkutumiddeko nnyo, muganda nkakeeto nkutumiddeko nnyo, abaana bali mu kitundu kya Buwarabu mbatumiddeko nnyo, bannayuganda bali South Africa. Umalu Kisekka nkugambe ki? Mwewale kubeera nga musonda etafaali, okubeera nga muteeka mu kibiina kyaffe, sobola okubeera nga tuvuganya. Kakati nno kambikuwa enkya naye abantu babi, solanga okitegedde abantu babi. President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yasimattuse ekibuli, yasimattuse eki? Ogenda bitegeera nkya
mwenkerera. I sign out for now. Ssaabasajja Kabaka awangale. Kyanaku nnyo nti osobola okuvayo n'ogamba nti nno ebigambo by'oyogera tukunoonya. N'otandika nga tujja kunoonyereza era tujja kufuna tumanyi n'ekiwa gy'ogenda n'ekika ky'emmotoka ky'ovuga tukimanyi. Ekyo nno mubanga ate abavudde ku mulamwa. NRM muyina okuzuukuka. Mu ngeri emu oba endala muyina okuzuukuka. Tetugenda kulaba abantu nga banyigirizibwa tusirike. Ebyokunoonyerezaako bingi. Mugende munoonyereze lwaki abantu tetulina byuma bya kansa mu ggwanga. Ekyo kyakunoonyerezaako kiri awo. Mugende munoonyereze lwaki bannayuganda baggweredde mu nsi z'ebweru bagenze ku byeyo. Abamu tebalina mu mbeera nnungi. Munoonyereze ebyo by'okunoonyerezaako bingi. Okunoonyereza ku muntu avayo n'agamba nti bannange lwaki mwakwata kampuni omusajja nga wava munno azze alabirire akola number plate z'emmotoka mu Uganda. He has been tested and proven. Ne mugamba nti oyo tetujja muwa contract katujiwe company ye Russia. Mwajiwadde George Scott. Naye nga George Scott gwe mujiwadde ayina 80% omugabo. Business gye mumaze okubala ng'egenda kuvaamu billions and billions of Uganda shillings. Mujiwadde Omurussia agitwale, government ya Uganda fenga bannansi tusigazaako 15%. Naye nga byonna byakozesa ate bya government ya Uganda. Ekintu kye kimu ekiri ku airport. Ebyokunoonyerezaako bingi okusinga okunoonyereza ku muntu ayogera amazima. Kubanga mu bitu atwogedde mubuuze munoonyeemu ekyobulimba. Ogambe nti naye nedda wayogera ku bantu abafiira mu ddwaliro tebaliiyo. Ebyokunoonyerezaako gye biri bye musobola okunoonyerezaako muve ku bantu aboogera amazima. Mukole ekyo kye mulina okubanga mukola. Tetugenda kulaba bannaffe nga babasibye. Mukuta abaana b'NUP bonna mubamalira mu makomera. Mwagala tusirike leero Father's Day. Families zaabwe ziri mu mbeera ki? Abaana baabwe kiki bagenda okucelebratinga? Nze ndi musajja Mukristaayo ndi musajja akkiririza mu Kristo Yesu. Okunoonyerezaako n'ongamba nti osobola n'okufa. Okufa gaba magoba eri oyo akkiriza Kristo Yesu. Naye ekyawandiikibwa kiri mu Genesis essula ey'okuna. Bayibuli egamba etya? Olw'okunoonya omwenda. Katonda yennyini abuuza Kayini nti muganda waaluwa. Kayini yamuddamu n'amugamba nti nze mukuuma wa muganda wange. Katonda yali takimanyi nti omwana oyo asibiddwa. Kati mutuleke bwe tuba tulumirwa bannaffe abali mu makomera. Waliyo baganda baffe akirawo Kivumbi muzzukulu wa Kisolo ali mu kkomera ayina abaana. Munoonyereze ku kitta abantu ekiri e Uganda. Munoonyereze lwaki eddwaliro ly'e Lubowa teriggwanga n'okutuuka kati. Munoonyereze lwaki bajeti ya Uganda bw'erinnya buli omu agiwagira erinnye. Kubanga bonna bakimanyi nti State House eyinako 3% or 3% ku bajeti ya Uganda. Eyegenda mu buli kintu kyonna kye muganye. Eyeetuukiriza buli kintu kyonna. Muve ku bantu aboogera amazima abalina obulumi bwabwe ku bantu baabwe. Muve ku bantu abalina ennaku abaagala enkyukakyuka eddembe likomewo mu Uganda. Abantu bakole business nga kiri fine. Ekyokutiisatiisa abantu ne mutandika obaga tujja kutta, tujja kunoonya, gwe tukumanyi, emmotoka yeefaanana bweti, ebyo byonna mugenda byogera. Naye ze mbawe ebyokunoonyerezaako weebiri. Ebyokunoonyerezaako weebiri. Kamera z'oku nguudo muzinoonyerezeeko. Eyo global security system eyaleetebwa egenda kukola ki? Twalaba olutalo. Omwali Katumba Wamala, generali, mwalimu generali omulala Kahindo Tafiire, n'olyo mubbi wa ssente za siriimu. Nga bagezaako okunnyonnyola ekintu kino. Bawandiikidde gavumenti nti bannange bannayuganda bagenda kunyigirizibwa. Mutubba ssente, mubadde mutubba. Naye n'owulira omukulembeze omulamba ng'agamba twamaze okuyisa etteeka kati lwaki gwe stoppinga ebintu. Lwaki NRM temulina bulumi ku ggwanga lyaffe? Lwaki temulina bulumi ku bannayuganda ekyo kye bayitamu? Okuvayo okwogera obulumi bwaffe kye tusobola okukola. Okubuuza lwaki abantu basibibwa kye tusobola okukola. Dembe lyaffe naffe okubuuza kwani bali balina eddembe ly'obulamu. Kati gwe bw'ogamba nti naawe ayogedde nja kunonako. Dembe ly'okunnona naye ate nja kusigala njogera amazima.
kubanga sisanyukira kibi mu ggwanga